Ebibuuzo biri bisatu. Ekibuuzo ekisooka otegeera bulungi. Ekibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokubiri. Oli musiru. Ndeeta ekyokusatu. Story eno egenda kunyiiza tokuba. Wulira buwulizi n'etovuma. Wulira buwulizi n'etonyiiga. Mr. Sozi gye baleko tubira gitambula bulungi. Basozi mu family mugamba mutya. Kansuubire muli bulungi. Mr. Sozi, I wanna share my story. Kuba mbeera wano ne sister wange. Tunyumyamuko ku bye tulaba musozi mu family, ku bye tuyize. Naye mu byonna sharinga this story, sister wange yasharingako wano story. Oyinza owulira eddoboozi lyange nga lifaanaganamuko n'erirye naye this is my story. Naye mu byonna Mr. Sozi, listen by John Judge. Tebangamba mbu ndi musiru. Kuba nkisuubira oba ndi musiru oba si. Sigenda nnyo kwogera bya bulamu bwange bw'amabega. Kantandikira wano ku ka relationship kange. Nakula ngamba sisobola kwagala mulenzi wa ku kyalo kwenzaalibwa. Kati mukwogera bwentyo mami wange lumu tuba tunyumyawo. Tuliwo ne mami wange ne uncle. Tuna uncle waffe gwe twabeeranga naye waka. Tetwabeeranga naye like kubanga abeera waka nti wasula yalinga kalajjawo tulabako naye nga abeera jjajjawo nnyo kale ng'ali friendly naffe abaana ngera tumwagala ne lwatazze tubadde twebowa. So that uncle used to come every day nga lwayosezaamu ati olunaku lumu tajja naye nga kwolwo tusiiba tuwulira bubi twali tumwagala nnyo. Kati tuba tutuddaawo uncle wange waliwo omusajja omwe yamutuma n'amugamba njagala kuwasa oyo omuwala wa gundi. Ne mugamba uncle wange yabyogera yajja apigama maama naye naliwo n'amugamba nga bwe bamutumye. Kati nze kwekwanukula ne mugamba uncle kati nze ne mugamba nze oyo omusajja sisobola mufumbirwa. Nayogeramu oba bubi n'amugamba akakasajja namugamba akakasajja n'embuyaga ekasuula. So nze kanansobola tubeerawo bandetera abasajja ab'enjawulo naye nga ngamba sibaagala. Akwange nangamba naye olowooza omusajja gw'ogenda ofumbirwa ogenda mujja wa abasajja ng'obayisaamu amaaso. Ne mugamba anko tesaagala kunfunira musajja njagala kumwefunira. Kati mama wange kyava ngamba ogenda ondetere wano akasajja nga keeyo. Nze nali nalayira okwagala omusajja wo ku kyalo kwe bazaala kebiba ebyalo ebiri neighbor nga ngamba sisobola kwagalawo omusajja yenna. Mami wange ng'agamba kale tanina omusajja gw'onandeetera. Bandi awo kati waliwo cousin brother wange nali mumanyi naye ate nga tetuli ba mukwano. Nga tetuli ba mukwano kale nga naye ajjawe waka like nga muntu wa family bwe bityo. Kakati mbandi awo lumu nga cousin brother we yajja ewaka naliwo awo ne maama tutudde. Siryerabira olwo olunaku twali tutudde awo ne maama tuli preparinga lunch ng'ajja nga babeerawo nga banyumya. Nze manyi ndi muntu ate wanyo bantu ate wanyo bantu bwe kuba ntyamuko abantu saagala nnyo okubeera nnyo wantu wali bantu. So kati ng'ajja ng'atuulaawo maama amwaniriza bulungi bamubuuziza nange ne mubuuza. Kati nze mu kumala omubuuza badda bali nga nze nzira ku simu yange nga banyumya ne maama banyumya. Kaakati atuuka osiibula okugenda ng'agamba maama
ali ampita mami agamba maama nsabako mami muto amperekere maama tewali buzibu nga muwerekera kati mukumuwerekera nga ngamba waliwo omuntu eyantumye gy'oli konzaani yali alina besiti we nali mumanyi nga batambula bonna era bwe yangamba nti waliwo omuntu antumye omutima kwe gwaddukira ngamba alabika yoono nga tanamuŋŋamba nemubuuza gundi yakutumye nasooka nasirika naŋŋamba yantumye mugamba agambye atya ŋŋamba kwolwo nali nze ebiseera ebyo nali taafu nga saagala musajja yenna ankwana ate naddala ng'ali ku kyalo oba ekyalo ekiri neighbor n'ekyaffe nze nga saagala abo abasajja nga sibaagala ngamba abo abasajja babeeraawo just akuwasa natandika okugamba gwe okuze nkulaba asima yatandika okulangira ebintu webityo nga sibaagala kati naŋŋamba agaya akwagala biki nga ngamba kwolwo nno oli omwana yali apapira ebintu kwolwo nga ngamba aŋŋambye nti no woofuna obudde ogendeyo ewuwo omulabe kune mugamba naye ng'amanyira naŋŋamba kati mugambe ntya ne mugamba tewali kye ŋŋenda kukugamba nze tewali kyoba omugamba tewali kyoba omugamba kati kwolwo n'agenda nasaba enamba y'essimu ne mugamba sirina simu nambuuza essimu gy'obadde naye ebadde ya ne mugamba eyo ya maama n'agenda namugamba sirina simu namugamba oli omuwala alinga agaanye gaye yasooka n'atyamu alabika kati ye kennyini waayitawo nga wiiki nanneetuukirira ye kennyini naŋŋamba ebyembi we yansanga n'essimu nawe nali ati ekifo kyali public ate nga ndi nzekka nandaba nga nina essimu nansaba enamba yange kati ne twogera ate nze yagaana omulenzi ate sigudde mulaavu gudde mulaavu tutandika okwogera ne gayi twogera Mr. Sozi wakyalomo kkiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate ebulamu jjeza ku lw'Emityana kilometers okuva ku Chorus okutuuka ku estate kuliko amazzi kuliko amasannyalaze 5 ku 10 yakyapa milioni 10 n'ezi zokka ku screen enamba ya Dembelio Properties and Associates. Madamu Nancha Beatrice ajja kuwabula kwonna kuweetaaga ku byekuusa ku estate eyo na ku byonna ebyekuusa ku ttaka. Akuwaniriza mu inbox manyi nti ajja kukolera kyoyagala oleme kwejjusa. Mr. Sozi wakyalomo sirirwalabira olunaku lwalirwa Friday nva bulungi ewaka ngamba maama ngenze ku muzikiti kusaala mwezi mujuma nga ngenda ku muzikiti kusaala ngenda ku muzikiti olwavaayo nafuna kaboda paka Wagayi twali twakoze da program paka Wagayi ngeri gye nabeeranga ne banko bange abateranga okujja waka ate nga bavubuka kati nga mbeera nnyo kale nga manyi tukuba nnyo ebiboozi bwe tutyo kati nga manyi wengendeyo no Gayi kyekimo gatuukayo just tonyumyemu nveeyo nga ntuuka tuuka ewa Gayi nyingira mu nnyumba we natuuka ku mulyango gw'enju weeti nasooka nentyamu ngamba ate bwe nyingira mu nyumba tugenda beera mu babiri n'ono Gayi omutima neneesikamu nyingira Gayi yali yantegekedde awo ampadde buli kimu ebyokunywa byakulya biri awo wamma nga nsooka ntya natya okubirya eŋŋamba nno ebigenda wano mu maaso bye sitategeera. Gayi naŋŋamba
Gaye yagamba njagala kumpaako. Ne ngamba nfudde. Bulijjo mbiwulira buwulizi nga babyogera naye nga nze tebabiŋŋambangako. Nze natandikirawo kaaba awo naawo ne ngamba nekyanyingiza kati nja kiwulira. Wamma nga nkaaba Gayi n'afukamira wansi n'aŋŋamba nkwegayiridde tokaaba. N'aŋŋamba oyo Gayi akuzeko emabega katono. Gayi oyo yali yankwana nga nkyasoma ne ŋŋaana. N'aŋŋamba nze nakwagala dda kuba baatuka ne banzijjako ewaka ne bantwala eyiwala gye nali nsomera mu boarding. Bantwalako ewala nali nsomerako wala mu kibuga. Kaakati nkomawo nga maze okusoma. Gayi aŋŋamba nakwagala dda ne kukwana n'ogaana. Naye era nze nkyakwagala. Nkwagala tokaaba. Nakwagala dda nkyakwagala ate sisuubira ate saagala kuluuzinga. That's why saagala kunyiiza. Gayi n'aŋŋamba nsaba busabi nkwegayiridde emisaso zolooza Gayi tayagadde otunula vanira. Tetulwanye ne Gayi. Tulwanye Gayi ansinza amaanyi. Sinze mulebeevu, nze ndi munafu. Ndi mulebeevu, omubiri gwange mulebeevu era nze siina maanyi. Naye nga kufujjoko kwentudde n'emputu. Ebyo byo kwentudde kufujjo n'emputu kwentudde. Gayi nga nsinza amaanyi sasozi Gayi nga atundula vanira. Ebiddirira muba mubimanyi kuba kwolwo embuzi yange lwe yalugenda. Nakaaba amaziga. Gayi amaliriza bulungi ansitula ntwala mu bathroom anaaza. Nze nga sikyategeera wabula nga nina gakaaba. Anaaza bulungi ankwata tawera ansiimuula annyambaza nga nninga mwana muto ndowooza. Afukamira wansi anneegayirira ngamba nsonyiwa naye I'm not ready to lose you. Naye nga nze gwagamba I'm not ready to lose you. Nga namukyayedda mutima. Kati nga tubeerawo nga ngenda ewaka nga nnyiize bitya nga nnyiize nga nkaaba nga myusa amaaso. Tuka kukuba erikyama ewaka kasooka neetunuzaamu essimu nga nnyiize kafe zirenge tetegeerekeka. Nengamba naye kati maama wambuuza obadde okaabira ki? Ngenda mugamba mbadde nkaabira ki. Nasooka nenekakkanya nzekka obusungu nenyimiriraawo nenekakkanya. Nengamba kati sikyanyiize kati kangende ewaka. Maama tambuuza obadde ki? Naye era yali ammanyi. Ambuuza kiki? Nemugamba maama nsanze wali nze nakaabanga nga n'ebitaliimu binkaabya nze nga n'okuntunuulira kungaabya misasozi. Nalina brother nga akolako effujjo nga ntunuulira n'enkaaba. Nengamba taata wuuna ntunuulira nga kinkaabya. Kaakati nekakanya nvudde ewa boyfriend. Mbeerawo ewaka tutandise okwogera nkubira twogera. Ogwokubiri nzirayo luno olwo ogwokubiri nze yavayo nga mu mukyayi. Nzirayo ogwokubiri esasozi tuka ewa Gayi ng'akola ki? Ntuuka ewa Gayi nga Gayi tanzigalira mu nnyumba. Nga Gayi tafuluma tagenda ngamba kanzije. Nga Gayi afuluma nga agenda. Gayi teyadda ng'obudde buziba ssaawa 2. Nengamba nze nfudde. Maama ngenda mugamba ntya? Maama yaŋŋana okutambula teziwera ssaawa 2 nga siri waka. Nengamba nfudde. Gayi ng'ajja ssaawa 2 nga ŋŋamba togenda n'okuddayo waka. Mr. Sozi nakaaba
olwo ekyo ekiro kyonna Gayi yaŋŋamba togenda kuddayo. Gayi yasobola tundula vanilla olunaku lula ekiro kiramba Misasozi nga siwumuddeeko yadde okwebaka kutulo nti nno simagire wenti. Neŋŋamba nfudde ekyandeese tetuggwa. Gayi yasobola tundula vanilla ekiro kiramba ndowooza emirundi nga 7 naye nga ekyamazima nga wende nga sina payini yonna gye nafuna. Sina payini yonna gye nafuna nasigala mu nnomo. Naye ng'ekiro kiramba Gayi yasobola tundula vanilla mpaka ku makya. Naye baka ku makya kati olwo nno omutima ne gutandika okunkuba. Ngenda gamba ntya maama, ngenda gamba ntya taata, nasuzeewa yeera. Kati nalina mukwano gwange awo ne mukubira twasomanga ffenna. Ngera maama amumanyi nga mukwano gwange. Ne mugamba maama wakukubira mugambe nti nno oli nange. Kubajja nga nkimanyi ayinza omukwera namubuuza ndiwa. Ne mugamba maama wakukubira nakubuuza ndiwa mugamba oli nange era bwe kyali yamugamba ali eno naye enkuba etonnya nnyingi tagenda kujja kuba kakawungeezi enkuba yatonnya. Namugamba enkuba etonnya nnyingi tagenda sobola kudda. Masi owa Masi's Quality Beddings enansana ku masitowa akubuuzaako era akutumidde. Agamba nti webale muwagira. Ayongera okujjukiza nti ebyakabi nga byekuusa ku by'omu kisenge, mifaliso, masuuka, blanketi, bed cover, mattress protectors, pillow cases, mosquito nets, carpets, ironing boards, mukwano busamino olwonjogera ku night obwakatawi mwana wange obisanga abikukuŋŋaanyiriza nga bikulinze. Bw'otuuka enansana ku masitowa stage y'ekyebando ebeera waggulu era olaba kubo nti kati wano wewali engulu luno lwe lusozi. Ate wansi awali baddenga ekikko waliwo ne kalina eyo obeera wakava ku Shell petrol station olongova side za Namuŋŋoona Lubigi oluyisa Shell kalina eddako waggulu ojja kulaba waliyo Epic Motel then wansi ojalaba ekipande kiriko Masi's Quality Beddings. Mukwane namba ku screen nga bw'oziraba munoonyeko mu inbox ajja kuweereza ebifaananyi londa salawo bakole delivery ekintu ky'obenga okifuna. Namugamba enkuba etonnya nnyingi tagenda sobola kudda. Nensula ewa Gayi enkeera nenzirayo ewaka sawa nga 7 nenzirayo ewaka oluna luyitako. Katubeerawo ne Gayi gatubeerawo nga Gayi maama tabimanyi nno Misasozi naye nno wemugenda okunvumira obusiru weewano. Gayi yali yeddira omuziro gumu n'ogwa maama wange. Gayi nno nga nkimanyi era Gayi okunkwana nga nkimanyi bulungi tino Gayi yeddira omuziro gumu ne maama wange nga naye ate ye Gayi takimanyi maama wange yeddira omuziro gumu naye nga nze nkimanyi kuba famire yaabwe nali nkimanyi nga nkimanyi bulungi yeddira omuziro gumu ne maama naye nga ye takimanyi. Kati tubeerawo maama tubeerawo ne Gayi tweyagalawo no tulinga mu mwaka maama takimanyi. Kati awo taata no ye ng'abiwulira kuba taata wange ye muntu awulira ekintu n'asirika n'abanga atakimanyiko nayadde n'abanga atakiwulira akungayiza n'okwewunza nga mukyogenda gamba bye biki ebimwogera naye ng'akimanyi se nali kimanyi mbw akimanyi mbw'oyo Gayi ankwana. Buba lumu nga Gayi nina brother wange yali awasa mwana wa taata waffe omuto yali awasa kati ne bamukolera embaga. Kati maama yagamba ate maama embaga teri wammwe kakati munaatuula ewaka. Tugenda ku mbaga kuba twagenda emisana kati ntuuka ku mukolo tubeerayo obudde nga buzibaawo ssaawa nga 12
kati nali nyambadde engoye empanvu nayambadde engatto high heels ne ngamba zino buno obudde obuzibye sijja sobola kubeera wano ne zino engatto ne zino engoye ngenda waka bulungi ewaka nteekamu nkyusa engoye nzirayo mama musanga mukube ekuba yasanga nga ndi waka netonyayo nga ntono nengamba nze nzirayo saaga nenzirayo kati mba nzirayo nsanga mama mukuba adda waka nanefuula n'atamulabye nangamba ozeeyo nti nangamba naye saawa okuwera 5 nga mbaagala waka konze kale maama munaye nga tudda mu ndongo nga tudda mu ndongo nga gayi ambuza oliwa nangamba saa kuleka mu ndongo kubeerayo gwe nga gayi ajja ng'ajja mu ndongo ansangayo nga ngamba naye okimanyi togenda sula wamu nemugamba ntya nemugamba nze munaye nfugibwa n'abazadde bange ate nkyasula waka nkyali mwana muto ngamba nangamba ojja kuddayo tewali buzibu nga tubeerawo awo tufuna entebe tutuula obutebe tutuula tubeerawo kati saawa ziba ziwera 4 nga mugamba nomanyi ngenda waka obudde mama bwe yampadde buweddeko nga gaya ngamba kamala ofuna no boda abakutwala ewaka nga gaya agenda ofuna boda jukira agenze n'essimu yange gaya agenda ofuna boda teyafuuka boda nga boda tagifuna kati mama akubira brother wange anoonya mbuuza tonagenda waka mama ali wanankubira ayomba genda ewaka obudde nga bukyali nga mugamba ngenda kati mama brother wange anoonya oyo gayi kuba yali amumanyi nga munoonya nga mugamba oyo muzze ewaka kuba mama bajja mukuba emigono enyula gyebikke gayi gajja ng'afuna boda nga ngamba ng'afuna piki nga ngamba nze ngenda kwevugira nkwetwalira ewaka onze kale nga tugenda nga gaya avuga piki mpaka huwe nze gwatwala ewaka yavuga piki mpaka huwe gayi nakaabira ku piki nga ndaba ekkubo lye tukutte nagamba kimunze enfudde mama tata leero anzise bakubira brother wange wankubira naye nga amasimu sikyagakwata kuba namanya wenkwatira essimu banzise nga brother wange ankubira nga nkimanyi mukunkubira wano bamukubira ndiwa gayi nga ntwala wuwe naye Mr. Suzo manyi otuuka ewa gayi nga gayi ayagala tundula vanira naye manyi okutundula vanira nze nga nninga ekiti twamalawo essaawa ndowooza nno nga 2 ennungi olwo nno kati ziri mu ssaawa 7 tumaze gayi afuluma mbuye yali agala laba reaction yange gayi afuluma anzigalira mu nju nga nkaaba yembu yali ayalawo bemno oba namukuba mbuba tunalwana mukama katonda nga mbeerawo nga gayi nga ngenda okutunula ku ssaawa nga ssaawa ate teziri 8 nasooka nengamba naye kano kamanyiro namba meka nengamba katono gayi mu butaswala mu butaba na magezi agenda kuvuga piki antwale waka mu nyumba y'abazadde bange zino essaawa kano si ke bayita akamanyiro nenjagala omugamba ndeka tontwala waka no obudde bugenze jukira waliwo olumu we natambulako nenzira waka ssaawa 3 nasanga taata akomyewo ewaka nayomba nagamba oyo waliddemu okufuluma nadda wano nga ntuuse ewaka addangayo nasula gy'abadde kati kwolwo ekyo ekintu kyantiisa kati kwolwo najjukira akakatata ke yayogera nagamba oyo waddanga nga ndi waka addanga nasula gye yabadde
natuuka ku mulyango okubira brother wange taata yalimu mu nju kaawulira n'agamba ani oyo akubira essimu nkimanyi oyo mwannyoko naye nkusaba busabi bugulawo ennyumba genda ne mwannyoko munonye gye mubeera brother wange nga mbandikira message nga ngamba mwana gwe kati tukoze tutya taata ndowooza omulidde ne ngamba leero mpedde natuula ku mulyango nenkubira brother wange taata namugamba ogeza n'ogikwata n'omugulira nengamba afudde kati ono boyfriend wange weyandeeta yayimirira nangamba sigenda agenda nga teyingidde n'abeerawo kati baagaana okunzigulira nga boyfriend wange anzizaayo nga tuddayo kyokka nze nno ekyobusiru kye nakola bwe natuula wansi anti taata yali agamba bwaddanga wano obudde nga buyise addangayo gy'ava nga ngamba ndaba taata yagamba bwe obusiru bwange olwobuŋŋamba muŋŋambe bwendi munda taata yagamba mbu bwe ndwangayo nzirangayo n'ensula gye mbadde kati ate nze munaaye nalowooza mbu ekyo kikozesanga advantage mbu kirungi naye ng'okimanyi bulungi nti Aisha Najjemba owa Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda opposite akapande ke Nabisunsa Girls balina ebibajje eby'omulembe balina furniture yeesigika yenna kasatemu bakofini njagala kutegeeza ekibajje kyojja okutwala ogambe nti yes sente zange zitudde wano ddala kyekyo kitanda kikyo by'abaana dining zino wardrobe zimu sideboard byonna kasita kibanga bibajje okuva mu furniture Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda ku screen nga bwolaba ennamba alina egi gwe munoonyeeko bunoonya owulira emboozi bwe gw'amakerenda ku nsonga y'ebibajje akulindiridde nga nzirayo katuddayo boyfriend mbeerayo nno enkeera nga ngamba kati ate banaye nali musiru enkeera nga ngamba mbunza ate olunyiiza okusinga abazadde bange mbunza olunyiize lwaki banzigalidde ebweru bannange nali nyuma emiko emizungu gagamba kati gangamba sijja kuddayo kati kambeerere wa boyfriend wange jjukira mama tali confirmed nti omusajja oyo mwagala bw'oba tuli mulaavu abiwulira jasimumbu kati mbeerawo mama brother wange yajja nnoonya olumaze ennaku 3 sidda waka brother wange ajja nnoonya nagamba boyfriend wange bagambe siriiwo omukakasa nti siriiwo bwagezako lemako mugambe yingira mu nju okeberemu naye nga kwekaza mwendi nze golaba boogera ni mu ddirisa mbalaba badanga bamukonfaminga bulungi nti siriiwo naye ng'akimanyi bulungi bwendi kuba gwe yandeka naye luli we yantwalira ewaka yandeka nga already ndi naye kati nga ye ali confirmed bulungi nti yannina ngambuguma nengamba leero mpedde kabasibe omwana w'abandi n'ebisumuzo babisule mutooyi nembeerawo nengamba nfudde bazange naddayo ewaka alayika yagamba maama ali eyo ayayayaya nga gasooka gammyuka omulenzi ng'atya olwo no bategeka mbu bagende ewaka bazadde be abantu abakulu bagende ewaka mubagambe mu mwana ffe tumulina namugamba wabula temutawana nze ngenda waka oba banzita bannettiri gamugamba ngenda waka olwo nno mmazeyo olwo kati wiiki naye nga nti okudda ewaka taata anziza ngamba taata agenda kunzita kati nenzira ewaka nasangawo anko wange oyo gwe twali twagala ennyo ne maama nga batudde ku shedi nawuliranga ettaka katono limmire maama yantunulira okuva we nava ku piki nenzikirira nga maama atunulidde nentuuka nenfukamira nensooka nembuuza maama nagaana okunziramu
Nensoka awo nembuza anko nanzirawo. Mama nemugamba masaba kunsonyiwa nangamba tambula onviiri. Nasituka bulungi nenyingira mu nju nenyingira mu kisenge kyange neneebaka. Najjukira nga nkomyewo nali nkoze kulwa stress gye nali nina okweraliikirira bazadde bange nti kyebagenda okuntuusaako kika. Nga nkoze maama yangamba katunuulire okalabe. Ne bwe bakasiika embwa eryamu nnyaanya. Nga nfaanana bubi nga ndabika bubi just mu wiiki emu. Akati nentuuka waka kati olwo maama ye asiitise teyanyaga nyingira mu kisenge neebaka. Ati omutima gutandika okunkubira taata. Sijja kulima munnanyega. Maandi eyo mu kisenge. Nga maama mpita nga ngamba jangu onywe chai. Mama ali afumbyawo chai jangu nkwe ku chai onyweko. Nga ngenda maama ampa bulungi chai nga nywa. Teyanyaga. Nazirayo mu kisenge kuba nayisaga taata nsangewo. Taata atuuka bamugamba nno muwala we gyali eyo mu kisenge omugole. Taata agamba maama nazaalawo olugoye lwe yakuwadde luliwa gwabadde mu bufumbo. Nga nno tegatandika okumyuka nga nsirika. Gambuuza kakati omusajja bamulekedde ani? Omusajja bamalawo gamugalabanja bwe batyo. Senga ge babigamba yafuddeko ekitundu. Wali naye taliiwo. Tawulira gewaka wookya. Taata yangamba omusajja tabayaga mugalabanja bwe batyo. Kugenda musajja ate omulese. Ngamba leero nfudde. Taata ebigambo bye byangamba kweyakuma. Nambuza walidde ekyakulo. Emugamba ye taata naye nga nakiridde. Nga manyi weefulumira nandabako nankwatako waati agenda kuntuganze butozi nfe. Nemuga taata nalidde neneebaka. Ne bukyenkeera tebanyega. Nali mmanyi banzise Mr. Sauce. Kati tuba tuli awo maama ngamba nno ggwe oyo omulenzi gw'oyagala tokimanyi nti nno yeddira omuziro gumu nange olyoka ofubira omusajja yeddira omuziro gumu nange gwe gw'olabyeyo naye nga nze mpulira gayi mwagala. Osanga ne maama byayogera tebinkwatako oba yeddira omuziro gumu naye ngwamanyi. Maama nangamba mu mutima naye nga sibimwatuli. Maama nangamba gwe okufumbirwa omusajja oyo nga ndi mufu wali mu ttaka wali ng'ondaba banziise ojja kumufumbirwa naye bwe mba nkyali mulamu ku nsi tojja kumufumbirwa. Mutima nangamba leero gwe maama olina kubiroza olina kumufumbirwa zino nga zigwe njagala nga sibiwulira bisasozi. Nga maama ngamba nga maama asooka antuuza agamba mwana wange omusajja oyo gw'olina gw'oyagala era okufumbirwa naye nga bisasozi famire y'oligaayi tebalina mpisa. Ge mazima nange mbamanyi tebalina mpisa tebawa respecting abantu bali awo eneyisa yaabwe tesikiriza. So maama nangamba bawasa famire yawe simanyi omuntu alina mukazi omu. Kati maama nangamba naye oyo omusajja agenda kukuwasa wano akuwasizeeko abakazi otandika okunkaabirira maama ate nze simanyi gundi yasudde mu nju yawasiza biki nga sibiwulira awo bw'obudde nga maama tanjagaliza bba wange kyokka omusajja anjagala bisasozi oligayi yali anjagala. Olwo nno kati maama wabitegere tuli mu myaka 3 nga tweyagala tuli mu relationship. Tuli myaka awo 3 kati tweyagala.
Maama n'angamba nze okufumbira oyo omusajja gwe pozi nga banziise. Ngamba maama byaliko tabitegeera, zenja kufumbirwa bba wange asaaga. Tubeddewo gayino yanesako okumpasa bambi enfunda eziwera. Ne mugamba nze ng'omuntu nga naata natugiriza bisanizo bimufuula musajja weze kumpasa. Nga ndaba bwengendera mu bufumbo obwo nja kubonaabona maama byangamba. Ne ngamba ntanafuuka musajja kuwasa mukazi. Ne ngamba sijja kupapa kambireke. Ne tubeerawo. Gayina ngamba naye ati disiti nzaaliraayo omwana. Kuba tuyagala kunfumbira. Ngamba ate nga n'okukufumbirwa tenzaala omwana mu mutima. Ne ngamba nedda. Kaakati maama mu kubitegeera relationship nawulira nga ate bintamye waka maama we kyekimubeera ku mwa omusajja. Kati lumu ne ngamba maama naye njagala agendako wa anko. Nalina anko wange ye Kampala nga njagala. Ate nga wembeera wali kyenjoya kyendya. Anko we mugamba nti leero anko njagalayo omutwalo oba yetambuuza oba gwaki nga ye akwata bukase ne ngamba. Kati nga kugamba alina embeera gye yanteekamu nanga maama gyagenda kubeerako wa anko kumbe. Ziruka ka relationship. Mu kudduka ka relationship ako Gayi ng'alanise okuteekawo embeera. Agambye maama we munze njagala kuwasa. Agambye taata we famire yonna mbuno bagenda tegeka mikolo. Famire eno yonna nk'agigambye. Ebintu nendaba nga nno bitandise ofuuka siriyasi. Maama we kennyini nno n'ampita. Maama we omulenzi. Abiŋŋamba. Namugamba maama kamala okukirowoozaako. Ebintu nno nendaba nga bifuuse siriyasi. Olwo nno kwe kugamba maama kangendeke wa anko mulabeko. Nembeerayo. Olwo nzirisa mikolo saagala nze fumbirwa Gayi kuba nalaba nga nze sinayagala kufumbirwa. Ate jjukira no Gayi maama yamuŋŋaana. Maama kati naye ebigenda mu maaso tabimanyi. Ng'olwo nno nze nziruka mbeere wa anko wange omwezi ogusooka. Gayi azikiza omuliro agamba nno omuwala atya kunkozesa loosi. Nga twogera nga mbeera wa anko. Nga Gayi tubeera twogera bwogezi ku ssimu. Kati atuuka abijjamu omuliro ebyokukola omukolo mbuba agenda kumpasa. Abijjamu omuliro kuba baali balanse otegeka kujja waka biki. Naye nga nze sibyagala. Mugamba abula nze n'emikolo gyo sigiriimu. Nangamba naye lwaki twagala nkuwase nze nkwagala. Ne mugamba maama kubanga yali yamuŋŋaana naye gasagala mugamba mumalamu maanyi. Kuba yejjukira yali tamanyi mbu maama yeddira omuziro gumu naye. Natuuka ne mugamba. Ne mugamba maama yeddira omuziro. Gayi n'agamba nze maama wo simumanyi mu kika kyaffe biki. Yaani yagamba mbuno nze nnawe mpita maama wo. Nze sinaye muyita. Nze era nze nkwagala. Nze era oli mukazi wange. Yayogera ebigambo bingi. Nangamba naye bannange kubbanga litumaze lyonna obingamba buno obudde. Nangamba nze era nkwagala. Nangamba nze maama wo aba takunjagaliza. Nze sijja kudisappointi nga nja kubeererawo. Tufaayo. Tujja beerawo. Nze famire yonna nayo banakuva nze nja beerawo. Nze kuba nkwagala. Nga mbeerawo. Kateebuuza kanneesiba. Kangamba akasooka enviire eno Gayi ngende mbeere yasooka asala omuliro. Nga ngenda mbeere wa anko omwezi gumu myezi ebiri. Gayi tabivuddeeko. Gayi nga bivaako. Kaakati nga tubeerawo Gayi abivuddeko olwo. Gayi mu kubivaako agenda afuna omuwala gwakwana omulala. Olwo nno nze ndi eyo. Kati bwamufuna ate enkomawo. Naye nga kubanga alina maana naye sawo yakomba oba akiyitirize mbu oba akwanya omuwala oba ki. Kati we yakwana omuwala omulala sasoze. Gayi we nakomawo yali takimanyi. Musanga n'omuwala mu nju.
bwe namusanga n'omuwala nasooka nakaaba nasooka ne mbatunuulira neefuluma ne ntuula wabweru. Gayi n'afuluma abweru nalekamu omuwala mu nju Gayi nangamba nsonyiwa nangamba naye naawe wayeekyanga biki nange ne ndowooza kati tokyayagala ondeseewo toyagala nkuwase toyagala kunzaalira mwana biki ne mugamba kyali kyetaagisa kwenda kunnyendako kunkitinga nangamba saabyagala era n'ademanyi tojja kitegeera naye nsaba kunsonyiwa. Natuula wansi ne ngamba maama wange yaŋŋamba ono omusajja sijja kumusobola. Ne ngamba olaba atandise kundagako kati nga tannaba kumpasa. Mr. Zozi ng'oli Gayi yatandika okukwana buli kiramu nga tasosola. Asaanye natasaanye akwana bukwani kwegamba buli akayise. Kuba nagenda omutubako ng'akwana buli kimu. Mukabanga nakatono ako. Oba yalinga akwana ng'olwedde tuli ffenna nga sibibuulira buwulizi simanyi. Nasooka ne ndowooza ebigambo maama byonna bye yali aŋŋambyeko oyo Gayi. Neesiriikirira ne ngamba naye nkoze ntya. Kati Gayi aŋŋamba nzire waka mugambye olwo twawudde biki twawukanye nzire ewaka. Gayi ankubira essimu ng'aŋŋamba olowooza gwe osobola okwawukana nange. Naŋŋamba ekyo ky'oba weerabira. Ne mugamba nga lwaki ne mugamba omuntu aba takwagala ogenda mu mukaka. Nze ekituufu naye mpanga Gayi antamye. Nze kuba Mr. Sozi sagala musajja nkiitinga. Nze era omusajja wankiitingira appetite weefiira mba sikyakwetaaga. Gayi naŋŋamba tosuubira nze kwawukana nange. Naŋŋamba togenda kwawukana nange osaaga. Nankubira esimu naŋŋamba omanyi nti nno. Naŋŋamba omanyi ekiteeteeyi kyo omanyi akateeteeyi ko kala bweti ne bweti naye nakateeteeyi ka red kaali kampi kati nga nakaleka wuwe. Naŋŋamba omanyi akateeteeyi ko bwe kati ne bwe kati nti ye wakambala kati nali nkambadde kati mu kuvaayo bwe namala okunaaba bwe nakalekayo nakeerabira mu nju. Naŋŋamba wakaleka wano nga sikooze nga kaddugala. Naŋŋamba naye nakwata akateeteeyi ako ne nkatereka nga sikooze. Namanyi ensonga lwaki nakatereka nga sikooze. Naŋŋamba gwe mwana gw'okufiirwa at least nja kuloga. Naŋŋamba nja kuloga naye sisobola kukkiriza ogende bw'oti. Nina okuwasa nze oli mukazi wange nina okuwasa kubanga nze gwe mukazi gwenjagala. Ne mugamba naye nedda omuntu waba omwagala waba akwagala teba byampaka laavu tebagikaka. Naŋŋamba gw'osaaga. Naŋŋamba natereka akateeteeyi ako maybe singa ngenda okukuloga ne bantuma ekintu bayinza okutuma olugoye olwo. Naŋŋamba nno omusajja kyokka nno omwana muto Mr. Sozi. Naŋŋamba nno omusajja atandika ddi obulogo. Naŋŋamba nyinza ogenda ku musawo ne baŋŋamba mbu oluusi bantumye olugoye lwo nga oluwasembayo okwamba oluusi nga walwambalamu tonaba rose kijja kuba kinnyanguyira. Ne mugamba walwawo singa wagenda dda n'ondoga. Bwe namugamba walwawo singa wagenda dda n'ondoga. Ate Gayi Sozi nga twawukana bubi ne Gayi nga tuyombye. Ne mugamba abo bamalaya bo bubeera okwana bubeera owasa. Gayi ng'asirika nga ngamba olowooza ogenze. Mr. Sozi nga Gayi twawula nga ntama nga Gayi siddamu kwogera naye. Nga Gayi asooka awo apapala nga agamba maama bwe namukyaye nga agamba basisita be bonna nga bankubira amasimu kwegamba maama we nga mpita ewuwe nga ngendayo nga ntuuza ngambuulira andaga mutabani we nga esinza wesina mukyawa musonyiwe byonna ebyaliwo
era njagala neŋŋamba nno bano kye baliko tebakitegeera bwe tubeera babiri tuba babiri bo tebabibaamu neŋŋamba nze mutima nasazewo natadde Gayi namutadde Misasozi nga ntagayi nga tetwogera naye ng'ennamba ye musimu yange njirina kyokka namukyawa ennamba ye nayingiira mu simu yange nga Gayi ankubira nasooka nenjijamu olw'obusungu nembeera nga sigirina nemmala emyezi nno ng'ebiri nga sigirina kati mandi awo nga Gayi ankubira nga mbuuza oli otya nga mugamba gyendi nga ngamba wankyawa ne mugamba simanyi oba nakukyawa oba saakukyawa nange simanyi wabula gwe weezuule oba nakukyawa oba saakukyawa gwe kituufu olaba ki nga Gayi angamba osaaga ng'aggyako essimu Misasozi nakeera ku makya Mr. Sozi nze kino sikikkiriza oba kituufu oba si kituufu simanyi keera ku makya nali naakazuku kabwenti nentuula nenkwata essimu nawulira omutima gaguŋŋamba oba nkubireko ono Gayi ate tisitiko nenga bamuzindikeko ka message mubuuze hayi ate simuzindikeko ka hayi oŋŋambe nti nno how are you nga kyempulira njagala nesooka nembeerawo neŋŋamba naye nja kuba nesiza ebbeeyi nga munoonya ntya neŋŋamba sijja nembeerawo nakulama ndowooza ku kintu kimu nekimalaku omirembe nga mpulira njagala musindikira ati message emu mpeweera omutima nga mpulira omutima gunnuma neŋŋamba kangimusindikire neneegumya nemusindikira message Gayi yaŋŋamba I've been waiting for your call sooka nensi nemubuuza why naŋŋamba mbadde nze nkuliiza onkubire kuba mbadde nkisuubira I was confused neŋŋamba bannange kiki ekigenda mu maaso naye Mr. Sozi Gayi oyo nali namukyawa naye bwe namukyayira awo nga tuwezezza emyaka 4 nga tweyagala naye nga nagaana omufumbiro kati muno obudde mbeeraawo omutima ne gunnuma ne mukubira mbeeraawo nga njagala mukubira omutima ogumukyawa gwagaana Mr. Sozi Gayi nali yasooka nantama naye kati mpulira mwagala naye ate mpulira saagala kumufumbirwa mama lwa mama wange kwa mama wange mwagala nnyo era saagala munyiza nfumbirwa ono Gayi ku bigambo maama ebyamuvaamu Gayi bwe yanyiza nnyo namugamba ni mama wange yakuŋŋaana naŋŋamba gw'osaaga naye Mr. Sozi mpulira njagala Gayi naye olowooza waliwo ekigenda maaso naye Gayi mwagala nafuna omusajja nze banaye n'obulamu bwange sibutegeera Gayi we namwesonyiwa nafuna omusajja naye omusajja gwe nafuna Sozi Gayi nange Sozi omusajja alina engeri gyanteekamu sente nze ntidde gwe ne bw'oba mu bbanga n'omugamba afunye ekizibu kya sente bwe ziti ng'azikuweerawo with no excuse nze juzi namugamba Mr. Sozi nagamba naye kandabe namugamba enesimu naye gye nnina mpulira ngikooye njagala iPhone nambuza oyagala iPhone ki nemugamba njagala iPhone 15 ate ogamba Mr. Sozi bwe namugamba leero enkeera teyampa iPhone enkeera naye nga tate tunamala bbanga ddene ng'akwali naye omusajja tebanayenze bino byansobedde n'okunsobera twalinayo togere somewhere nga tugezeko out naye nga Gayi alina engeri gyanninamu sente nze omanyi bwe mba njagala omuntu basaagala spending ennyo kwonoona nnyo namugamba naye gwe ng'oyonoona nnyo sente naŋŋamba sente si kikulu tofayo baby ngamba no Gayi naye mpulira bwembeera n'omuntu yenna mulala nkwanye mpulira Mr. Sozi simufiiringa mba mpulira simwaga kyokka I want to move on nensonyiwa oli Gayi naye kiganye kyokka nafuna omusajja naye lwakuba ntiisa lwakuba nteekamu sente nyingi ndiremberaawo neŋŋamba obona omusajja sente zino zanteekamu alina ekigendererwa nze ne mwe neegambisaawo mufunye ekizibu waka neetaaga sente bwe zitiga yazimpeerawo ono omusajja tandi bulungi ono naye gwe nafunye nange okusalawo kunnemye ate mpulira okusalawo we kunnemedde saagala fumbirwa Gayi ono mama gwe yaŋŋaana naye omutima guganye okuvaayo simanyi kyakukola naye Gayi njagala omwesonyiwa naye biganye yaŋŋamba nze sijja kuwasa sisobola kuwasa mukazi yenna mpozi ng'okutte ekkubo n'ofumbirwa ate omusajja ne mulaba ng'akukimye ewammwe n'akutwala awo nja kuwasa naye nga takikoze sijja kuwasa nja kubeererawo
sijja kuwasa mukazi yenna mpaka ng'ofumbiddwa nova ewammwe nekakasa bulungi nti omusajja kututeera mulabye naye bwe kinaabasa ekyo sijja kuwasa nja kubeerawo at least nja kwonooneka nzaalemu ono nzaalemu oli naye nga siwasiza mukazi muteeka waka waba si yeggwe ebyo bisasoozi naye nga n'omusajja wange gwe nafuna mwagala naye ono omusajja akyannemesezza buli ssaawa mbeera ndowooza ye naye ng'ate mpulira njagala mmwesonyiwe. Siste oli otya mukwano? Mirimu gigamba ki? Essimu ogikutte otya? Olinga ayogerera mu pipa? Awo wali beta ndowooza. Kaakati mukwano njala nsooke nkubuuza ekibuuzo kyange. Ndowooza ntereezezza. Awo wali much better. Sister. Wange. Ebibuuzo biri bisatu. Ekibuuzo ekisooka otegeera bulungi. Simanyi oba ntegeera bulungi. Ekibuuzo ekyokubiri. Ekibuuzo ekyokubiri. Oli musiru. Siru. Ndeeta ekyokusatu. Baakuloga. Simanyi. Mukwano. Kakati njagala okuresponding ate sitera kukubira buli omu. Yes, sir. Kakati olina emyaka emeka kati? I'm 24. 24. Gayiwo oli ow'emyaka emingi ali myaka emeka? He's now 25. 25. Ate ono omulala ateekamu omusimbi ogutokomoka? Ali 29. 29, okay. Njagala kusooka n'ekitandikirwako ndowooza briefly. Wandyagadde okukeera enkya ng'abaana balina ebibuuzo bye bakubuuza ng'oba oli awo bw'ojjukira ogamba nti naye kino nakikola ndiko ki? Misasozi ekyo sikyagala. Kati bw'ogamba nti no Guy ono akulemye okwesonyiwa, njagala okinnyonnyole nkitegeere bulungi. Misasozi nze Guy njagala okumwesonyiwa naye nange simanyi kikimbeerako neekanga mukubidde. Mbeerawo nga omutima guŋŋamba mukubireko. Oluusi yogerako naye nange simanyanga ekijja ekijja. Naye ng'ate ekibadde kitutte ebbanga nga namwesonyiwa nga soogera naye. Bbanga ki nga tonnimbye? Bbanga ligenda libadde ligenda wera myezi 6. 6. Ekisooka oli ku kyeyo? Iye. Guy ono owokubiri mwefunirawa? Twayefunira eno ku kyeyo. Naye kugamba mwali mwesanzeeko face to face? Teyansanga online. Tulina we twasisinkana we yankwana. Tetwayesanga ku media. Mweraba? How often? Like 3 times. Mu mwezi, mu week? Oba ogamba nti bukyanga omulaba mukyanga mukwanagana waakamulaba emirundi 3? Nakamulaba emirundi 3. Relationship yo ne Guy ono omupya bw'ogibala emaze ebbanga ki? It's 2 months. Kati kikwano. Omulenzi oli mwamala ebbanga ki? Twamala emyaka 4. Ogenda ku kyeyo nga temwogera oba nga mwogera? Twali tetwogera we nagendera ku kyeyo nga namwesonyiwa. Wali omwesonyiye kumala bbanga ki? Nali mwesonyiye ndowooza gwali kugenda wera mwaka nga mwesonyiye ebyaddala. Nga temweraba?
nga tetweraba. Okay. Naye Kakati. ng'agezaako kuba ku simu yange. Kati relationship gyogezaako okudoojinga. Ekisooka toli mu kuva mu relationship nti gayi oba ngamba akuyisiza bubi nnyo. Abantu bava mu relationship nga ensonga ezibajjemu one ng'agamba nti nkoyo obwenzi bw'omusajja, nkoyo obukodo, nkoye kino. Nsonga ki eku stopping the relationship yo neggayo oyo? Neggayo n'oli omukadde. Mr. Soze since stopping the relationship eno, mama gayi yamuŋŋaana. Omuziro. Omuziro gumu ne maama. Singa mbadde nkubuuza nti ng'oggyeko ekyo eky'omuziro, ebisigadde olaba nga osobola okubeera naye? N'empisa gye beeyisaamu sinungi Mr. Sozi, tebarespectinga family yange bulungi nga bwe nandikyagadde. Naye nga ebirala tabalina buzibu, naye yennyini talina buzibu ng'omuntu. Kakati kye mbadde nkubuuliza ebyo byonna waliwo ensonga entonotono ezibaawula, naye ezo ensonga entonotono kyangu n'okugenda mu relationship endala n'ozisangayo. Olumu ebitusomoza mu relationship olwo ebitusomoza nga bya ng'osobola obisanga n'awalala, actually ng'osobola okubidduka wano n'obisanga eri ate nga byo birala nnyo nga bye bingi. Kati ezo si ze factor zendi mu kutunuulira wano. Kyendi mu kutunuulira kyekiri eky'omuziro gwagatta ne maama wo. Waliwo maama asobola ocompromisinga ye nga bw'abigatanga gamba bamwagalana, it is fine, kasita already ekikakyo kyekika kya kitaawo. You get it? Naye maama okubanga ali sensitive ku kyo, tuyinza obutakibuusa maaso. Waliwo ebintu ebimu nga tebajja kuyita oli musiraamu. Waliwo ebintu ebimu nga tebijja kuyisa seeka mu bituulemu, nga tebijja kuyisa mu kkooti oba ku poliisi we reporting. Munnange nga biyinza n'obutakugobya mu kika, ne ku kyalo nga tebajja kugoba, naye nga bigwa mu kye tuyita social order. Bwe tugamba social order, bwe mbeera mu taxi n'endya emberenge zange, nze nanyini emberenge, nze yaziguze, so nziinako obwannanyini, ate n'ekifo we ntudde nkisasudde. Kati kye tuyita social order kwe kuliraana omuntu nga ne banne, maama ono newankubadde emberenge zize naye ng'alya bubi. Maama omuntu omukulu, omuntu alabika bw'ati ng'abuvunaanyizibwa, n'alyoka akasukayo zonna akamwa konna yaligayizaako ezisooka. Kakati munange emberenge zize tewali amugoba, n'ate n'alyoka azibwatula kwata. Kiyinza obutakugobya mu taxi, naye abantu engeri gye bakulaba olumu tukubuuza ne kakati gwe okubenefitinga okukakasa nti emberenge zo yengeri gy'oteekayo ennyingi oba yengeri gy'ozimeketamu. Nedda. Kakati oli ng'agamba nti kituufu abantu bano tebakufuga kukulemesa kukulya nga bw'oyagala, naye ate olw'okuba olaba nga efuuse ensonga enene mu bo, lwaki osalawo wesibe ku kintu ky'olaba nga gwe kennyini tekiri awo nti kyekigenda okukugeza oba kikutuuse ewaka nga tokooye. Ekyo tosobola kyesonyiwa. Tuli ku social order. Kakati social order eyo erabika nga temenya mateeka, naye
ekaluubiriza abakwetoolodde bwe mala obakaluubiriza ne bakukaluubiriza direct or indirect. Kati mu kino abaana gye batuukira nga bagane maama kuba tutuuka abaana nga balina obulamu bwe bandyagadde okutambuliramu naye nga kino kyolabanga ekitono nga kirina engeri gye kibakugira. Kakati ensonga ekwagaza Moses katugereze ku nze ensonga ekwagaza Moses eyo ensonga emukwagaza yensonga ekuleetera okumukubira olw'engeri gy'oyagalamu Moses, olw'engeri gy'owulira ng'oli naye, olw'engeri gye weeraba nga muli bafumbo ng'obulamu bwo ne Moses obutunuulira okuva ku 2:25 ne tuyingira 2:3 2:4 kasita Mukama abanga atuwadde obulamu. Kigasa ki okukwata omutima gwo n'oguteeka ewa Moses nga bw'ogezaako okugatta obulamu mu myaka 5 nga teweeraba ng'oli naye? Oba otandika okugattagatta byenkugamba kati waliwo omuntu gw'osanga nga akaaba n'omugamba kituufu okukaabako kuyinza oba nga reaction ne katwagala tulowooze ku kino naye yakukaabya omulowoozezaako. I mean omuntu akukaabya ddala bw'omugattagatta bw'oti ekisooka twebuuza ndiye gyali akaaba kati gw'oli wano obuna emiwabo naye gw'okaabira eri tali mukaba bwe tuba tulina n'ebifaananyi ne tubikuweereza nga malabayo nno wuno kamukubire ku video gwe tolaga nti wooli katumukubire tugenda omukubira bwati mama mu myaka ga mwana tuli eno tukiringa obulamu butambulanga bwe twabubala kati obulamu butambulanga bwe babubala ng'ono akaaba mwali mu pulaani mu future oba taliimu abataliimu. Kati bwe mmalanga nkubuuza nti maama gwe nakitooleko ali mu kaaba gw'oli mu kukaabira omanyi gy'ali okimanyi nti gw'okubeera naye kitaataaganya ebiseera bye eby'omu maaso. Ndowooza bwe mbaseera bidde gwe nasembayo okukola ekibooziboozi ekyo nga tuli wamu alina engeri gyetandika sangula amazzi and from there twalina n'okumiitinga mu session ey'okubiri nangamba tekyetaagisa alina ebintu ebyokukola bingi nnyo byayinza okumalirako obudde than okudda okudiscussinga ku ngeri gy'agenda okwesonyiwamu omusajja ng'oyo gwakakasiza ddala nti tamulinako. Kati bwe tudda ku kino gw'owuwa ayinza oba nga akuliko mu bulimba oba mu mazima. Naye bwe tugattagatta ebiyinza okuvaamu ne tugattako nekiri ekya social order tusigala twebuuza kakati ono gwe tukubira tusalewo tumukubirako nga gwe twagala tumukubirako nga kyali waffe oli mu byawula okumukubirako kiyinza oba nga si nsobi naye tumukubira lwaki ebintu ebimu tugetinga staaka yes nze nzikiriza nti waliwo abantu bebaloga gye bali ne bababeeza mu mukwano naye nga bali ku ddogo gye bali naye ate waliwo n'abalowooza nti bali mu ddogo ne bakkiriza n'okukkiriza naye nga tebabaloze. Singa obadde obatolinga na situation yakuba nti omuyaayo ono yasinga okukunoonya nogamba naye omusajja ngezaako omwesonyiwaane kakati andi bize okyusa ennamba nakolege ogenda okulaba nga effort teri nnyo ku sayidi ye bw'afuna akakisa okwogerako naawe n'alyoka akupokera omugambo gwe era yajja kulinda paka nga bamaze okukuwasa naye talina maanyi g'ateekamu ate era amaanyi ge tesige twagala. Waliwo omukisa gw'okuba nti oyambiddwa n'okuyambibwa nti si yakuteekako pressure. Kakati ekirala ekyokubanga ebbanga ery'emyaka 4 yono omuntu abadde mu bulamu bwo nakyo tetukibuusa maaso. You can't just move on easily nga bw'olowooza. Singa kati olwaleero singa baddewo ensonga bano abalezi batabulana nga wabula simuddira embwa eyo gasiyaleerererere ekyo kyali badde kirala naye twogera ku muntu gwogezaako okwesonyiwa kati gwotandika n'okunoonya nogane kati omulenzi ne gwe neesibako after all neewaabwe tebawa bantu kitiibwa kati gwotandika okwewa ensonga ennyo eziri awo olwozimbe ogambe kati mutadde naye nga waliwo kino ekisinzaamuko amaanyi nti ono obunafu bwe n'abalala balina obunafu.
waliga nti ayinza obbanga abeereka naye kyobola nti ozoogalangatana naye bwobivaako bwoddayo kati nze njagala oddemu n'okuva n'olwaleero n'omwezi ogujja n'omwaka ogujja bw'oba ogenda okukwata essimu okumukubira osooka wennyonnyole omukubira mu kiti ki omukubiranga omusajja agenda okukuwasa omukubiranga gw'omiisinga kati waliwo relationship katonda zaatuwa ekisa okuzivaamu ffe kenyini tuzeesibamu kati ogenda okuddamu relationship eno etuuka okwagala okuba nga ataalaba nti kati olina kugivaamu ng'ate lw'olina olubuto anti kati misasozi omanye nti asinza okunyiriza ono gaayi gwendi naye buno obudde yakwata essimu yange n'ajjamu ennamba y'oyo gaayi n'amukubira kati bayowereza ebigambo naye nga nze nali simanyi kati mukwewereza ebigambo ono gaayi oli n'ankubira nangamba lwaki onkuba babbaabo biki nangamba omusajja ze n'anvuma kale bayogera ebigambo bingi n'amugamba naye ne bw'anaanvuma ne bw'anaayogera ki nze essaawa yonna oli wange oli omukadde yayogera yeebale akulikeyo kakati waliwo laavu gy'obeeramu naye ng'oli mu katemba oba bakayitanga kandolindoli akabeeranga ku Baati Valley ng'oli mu kandolindoli ka laavu bino bye twogerako bwe wanaayita emyaka emirala nga 3-4-5 ojja kutegeera obukulu bwabyo nti bino si bye bintu byewalina okumalirako ennyo obuddewo discussion yange tegenze ku mulenzi ono wakubiri kuba mbadde kwasooka omuntu asooka bw'obigattagatta naawe okiraba nti tebikola makulu tebimenye mateeka ekyo nkikujjukiza teri poliisi gye bagenda kutwala tolina lukiiko lulyawo lujja kutuulamu lwa nsonga olw'okuvunaana ku nsonga eno naye bonna abayinza okwogerako naawe boogereramu kiti kiri kyenkugambye nga bakoma ku musajja ameketa emberengeze ze yeegulidde ezaali badde ng'emberenge zammwe kye tuyita eddembe lyammwe ng'ababiri ddembe lyammwe ne tugezaako okubagamba nti bannaffe maama newankubadde eddembe lyammwe naye gwe n'otalowooza ku kino nze nnyo kaakuzaala nenkutuuza nekugamba nti owaayi kyogamba nti mu nsi yonna ono yakukwanya ebituufu ono ye yakutakulawe bwe batakutakulanga kati gwe bw'obirowoozaamu ng'olumaama mugezaako okunnyonnyola mulanya mukoze mutya gwe bw'obiraba tobiraba nga bino bintu by'osobola okwewala munnange emberengezo z'olya mberengezo ne tugamba nti kubanga nange abadde ku ssimu waliwo ambuuzizza nti wayi oyo oliraanye kuuma katulisa mberenge basekula binyeebwa okiwulira kati olinga kugamba lwaki tutuuka ku kino ndyoke nzire ewaka baŋŋambe nti nakuza bubi abaana n'olyoka okuza bubi abaana muwala olimba omwana alyoka afumbirwa mwannyina oba afumbirwa kojjaawe galwaki kakati ebyo ebisigadde wano bino ebibaddewo mbw ataddewo oba mbeera asima era gwe yewuwo nga tonnaba kufuna bulungi akutakula bulungi nakubeera siriyasi kyobula kati nakimugamba nti nomugamba oyogera bwotyo lwa nsonga sinafuna gwe njagala ekyo bwe kiri kati ono owookubiri mu myezi 2 munnaffe todduka nnyo totutamaate totutama kyentegeeza mu kudduka ennyo kyekino omusajja omwekengera gino emyezi gye mulimu gy'omulenzi okweragako okulaga nti sebo naye mwali bw'omusaba akakadde n'akakuwa bw'omusaba kyatano iPhone yiyo n'ayiwawo mu bbanga lino bw'abanga tabba bantu kujja kukusanyusa it is okay leka kubeerawo omulimu gwakola ngumanyi ne wakolera mmanyiyo kati awo mbadde nkutuwaala olaba nti yeekaniikiridde nnyo kugulira essimu nedda
sente azirina sikyo ozitya nti bajja kujja bazikusesemeza abubbi sijja gamba nti ye mulenzi omutuufu naye kankusesa abawala ennaku zino oba abantu ennaku zokumala twafuuse bazibu olw'okuba twamanyiire okutomera abayaaye kati ne bw'osanga omutuufu osooka kwesikalama ampadde iPhone eno abala kaki wamanyira akubombolera ku 5 kati omusajja ali ku iPhone 15 ate alaba si kyamaanyi kati ebyo nabyo weebiri ennaku zino omusajja baneeta nsaddaaka ebyo nabyo weebiri abantu bagetinze confused nti olw'okuba abantu bamanyidde okubalimba kati n'aboogera amazima bamubuusabuusa ekyo kyo kibeerawo naye mu myezi 2 mukwano okujjako nga naye bw'ateekayo iPhone ye naye bw'ajja akutwala kirinnya mutikka abanga agino nayo kati waliwo omusajja akuteekamu essimu ye bwe mugenda kuwolotali okukuba ettendo nga akuvuga atandikira ku bokisi mwajidde case omwajidde essimu kati zino eddakiika 10 za bokisi zino eddakiika 10 za kyaja agenda akubala parts zonna ezikola essimu amanye nti essimu yewe bwe kiba nga si kyekyo that is okay okwekengerako kwali badde kwakukakasa nti kwali badde okuyayanako kwali badde kwakuba nti okakasa nti tagenda kwonoonera biseera tagenda kukozesa akulekaawo ekyo kiwani badde osinga okutunuulira bino ebyokuteekamu omusajja wano waalina oteeramu muwala bwaba zaakutaddemu tazibba zirye abalala basobola kugula biki waliwo buno kamoni biki bw'aba ng'oli basobola mugulira kamoni simabi manyi kamoni esimanyi musemo basima kamoni sima bibasobola ate munange ono ne bw'aba akulemye waliwo ajja okujja nga atona mmotoka kati bakutonera emmotoka olw'okuba tovuganga ku mmotoka ng'obu n'emiwabu nga naye ovuga toli mwana wa buwala kakati ng'oddaawo ng'oweza obuwala bwansala kasita obeera wa buvunaanyizibwa kyekyo so tomwekengera nnyo but go slow myezi 2 mitono myezi 2 mitono okukakasa relationship y'omuntu naye ebintu byejavaane jooga mu biseera bino jooga sinda omulyango mugamba nti olugoye oyagala luve France nga alusobola aluleete gasiya buloolo yanga bayete waisha atasobola abayi ngaali bulala kasitoka kasa nti oli ku kituufu tetwagala ssente oba bino byatukolera ebyo ebitonotono nga kwe tusinziira okuditamininga amaanyi ge oba obulungi bwe ne tutunulira factors nyingi ezikola omuntu omuntu ono akutwalira ebirowoozo n'obudde olumu ogaana obeera board omanyi waliwo abantu abamu nga n'essaako ye ey'abantu bayogera nabo nga si eryawe ennene kati ogenda okwekanga nga addira n'abatali bansonga kubanga be baliwo mbale nebo wano kigundi kangende kinnyonoonere ku budde omanyi kyamanyiira okusinikasinika ndooza kangende kinsinikiremu ndabe nga just being board obudde obadde na bungi kati ono omulenzi naye kyokka bwe nakutunuulidde n'emboozi waliwo omuntu ng'ogezaako okugatta emboozi ye naye yennyini bw'afaanana ogwana embooko maama aha mwana wuuno maama odduka n'ewaka ate n'onyiiga nnyo n'okusinga abazadde baabikugambako nti naawe olizaala naawe olibeeraawo ng'okuba omwana nnyabo mbakubanga nze kitaawo n'enkyalo ewuwo n'enkusanga ng'okuba omwana kubanga akomyewo leeti nze nsooka okukulabisa nenga
eyafa n'eyasika. Sitol. Wakula? Kiri kyali kimyaka? Simanyi oba yali love. Lwaki toyogera nti bwali busiru? Banna kubanga banne naye kamba bulire basista muyige kino. Teri musajja nga akimanyi bulungi nti kyogenda okukola it is against your parents. Nongamba nti musajja mulungi kankubulire akanga akasembayo nze nkusiibule. Bwe nakwana Becky mama we yali London yali America ebiseera ebyo. Kati olugambo ne luyitingana awo ne lugenda lumutuukako nti muwalawo ayagala ne guy bwati ne bwati ng'afuna ennamba nga ankubira nga ngamba wewe tibangambe oyagala muwala wange konze mama kituufu kituufu era mbadde nsaba wonna we kikunyiiza nsaba onsonyiwe naye mbadde njagala mmanye engeri entuufu gye kiyinza okukolebwamu muwalawo nensigala nga nkyamulya naye nga tekikkosa. Naye omulenzi akukwata n'akuvuga ng'amanyi obudde bwakuddaka n'akutwala wuwe ne ziyingira ssaawa 8 n'akuvuga n'akuzzeeka. Kankubuulire kino sirina bwe nkisibako ssente naye njagala okukirabula n'omuntu omulala yenna. Omuntu bw'atyo it is just a matter of time naye kamala ne kabikkuka ne bakugamba yoyo anti ate ffe twali bantu munnange ye yali omuntu yali akola ensobi ye wali ogambwako oba oyagala oba toyagala it is just a matter. Teri muntu asobola kukuleetera kujeemera bazaddebo n'akukuuma ewuwe olunaku olusooka wiiki n'egwa wali n'oŋŋamba nti omuntu oyo alimu amagezi. Mbyogera kubanga ogenda kuzaala. Sinnaba kusisenkana muntu agamba nti yali ekikabu ekityo naye ne batuuka omulenzi oyo n'ashookinga famire y'omuwala ne balaba nti omulenzi oyo just wali obakaaba ovubuko baki naye mulenzi ategeera. Abasinga bajjukiza baana baabwe nti twakugamba ki ku mulenzi oyo kati ndowooza okitegedde. Tasobola kubanga yali atutyoboola n'awunzika ng'agenda kuwa ggwe ekitiibwa obeere n'omulamwa mu bulamu bwe. Kati ebyo olumu bye mwerabira naye olumu olw'okuba nti emyaka egyo giba waggulu nnyo 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 ebimu muba mubiraba mu black and white. Olumu nze we sinenyeza muwala nga wa emyaka naye nga nkubuulira waliwo obuntu obutonotono nga naawe bw'onoobeera ng'olina bakyaliibo nga si boyfriend naye ng'olina yo mere friends n'ogenda omulya ng'ayogedde ekigambo ekibi ku famire yo owulira ng'omuntu oyo takyakwalifayinga kubeera mukwano gwo. Kati tekyawukana na musajja ye takikoze ngono nti ageyeza bazaddebo naye ajeemedde bazaddebo abatyobodde n'abayisaamu amaaso naawe n'akuleetera okukola ekintu kyekimu. Kati mulowooza mbu omulenzi anjagala omulenzi akwagala nga akujeemera ntera obbagamba olindanga n'ofuna olubuto n'olyoka okitegeera. So olumu bambi tubasonyiwa busonyi bannyinaffe naye oba omulaba ng'ali mu kusoba atomeredde be mu maaso naye nga ye talaba. Kyakuyamba nti awo tewafunamu na mwana. Kikyo kyakuyamba naye nga tomutaba mulungi. Omuntu ng'alina enteekateeka ezibeera naawe today, tomorrow and the rest of his life ayagala nnyo abazaddewo basigale nga bakulabamu ak'obuntu. Ayagala bamulabe ng'omwana alina potential okubeera omuko. Nsaba oyimirire ku kigambo kyo ate kino tokikolera maama wo. Okyekolera bwekolezi. This kind of confusion esobola okuteekebwako ekkomo. Studying owokubiri n'abalala abakukwana balabe.
abasobola okusisinkana obasisinkane kasita basisinkana nga bakujja mu mpale nenga no tali worth kubanga oli moyo katemba bwatyo bw'omukubira abantu abamu bamanya bunafu bwammwe kati biri byayogera munze ndikulinda era ekirenzi ng'ekyo bwe kitayiminga nti kati ovudde ku kyeyo okomawo kyaddondo kyagala kyo kisooke kikusisinkane kibegeko kye kibegako ninga naye akimanyi talina jjajja kutwala mbwawo zambu ye ali awo alinze wabula amanyiira seba ali awo alinze akulindiddewa abalenzi bayimya bannange kati ali mu kuyimya nnyini mbu ndi awo ninze gwe paka ng'omaze kuwasa ali awo ogenda okuddamu okumusisinkana ng'alina akaana emukono alina akaana ebukalasa naye agamba mbu abadde akulinze bajja kuzaala mu buli omu naye tajja kuwasa awo obubona bwonna bubonero ateeka mu nkola kyakukulinda annanga abalenzi omulenzi ayogera n'ayokya ku B naye nga tategedde nti oba n'okwokyayokeza wamma va ku ssimu yange kale kaitya kansuubira nti byetwogedde bikuyambyeko oli awo sabata alinze gwe agenda kwezaala mu buli kiramu kwegamba eno bw'omunyiizanga eri bakisasulira mwana batabani bavalawo tuyina layini omuyaya akasukawo layini n'osigala ng'ogamba bannange wetunuya munda ndonza nkyalimu akamoli neddirisa sebo kusenga agala agambye nti agenda bazaala mukulu wange annange akusanga n'omuwalabu yakuvuza spidi n'ogawa oba nsinikeko lwakino kaŋŋumire ku ekyo abawalabu temundabamu kabuntu temumanyi nti eri agenda ozaala mu nsi yonna ng'alinze wabula kati tutandise lugambo beera bulungi abaagalwa bibadde ng'ebiboozi naye bino byebimu ku bintu ebitawaanya amanu njala kusembyayo ekigambo kimu kyokka tunuulira omutima gwo w'ogutadde era wowulira ng'ofa nnyo manye nti kikaluubiriza okusitula omutima ogujjayo naye ate bw'omala okuzuula nti guli wakyamu lwaki oŋŋamba nti guguzitoowerera tukubuuza nti omutima gwo w'ogutadde gulaba nga we gulina okuba naye okimanyi nti gwogukwata okuguteresa agwesammula okwesammula kulina ebintu bingi waliwo circumstances endala ezijja nga zikugamba nti ekyo nedda munnanga omuwala ali awo bamulinze paka lwalifumbirwa era tugenda zaala mu nsi yonna tugimalewo naye nga tetuwasizza babalimbe. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife bbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.